Olugambo. Onyumira olugambo. Olina olugambo. Huh? The best gossip in Uganda. Uganda. Uganda forever. We love Uganda. Omuzungu ono Kironde agambye anyumira olugambo. Anyumira olugambo. Abeewo. Abeewo nnyo. Uganda. Oyagala olugambo nnyo. Olulaba. Dallas. Olulaba sawa meka olugambo. Ogenda ku YouTube. Ngenda ku YouTube. Nga olumu namazidda n'olulaba. Ndulaba ngamba yeye omuyaye kati mufunye. Adi. Olugambo le mulina wano mu Dallas, Texas. Gwe Rosani. Karahule Rose. Karahule. Yeah, from Fort Potro. Okola shini. Eno. Na yeno tulina family. Bena tuli wano. Na ye nkola. What okola shini? Na nkola mu Cardinal Healthcare. Yeah. Wajja otye? Enze. Muna biwangu. Ate ono. Oyo my sister. Bella the baby. Kwani? Bella the baby. Bella the baby. Olugambo. Olugambo. N'omuzungu yanyumira nnyo olugambo. Olugambo. Yeah. Where you from? Hey, me? I'm from Uganda. Nafe tubatumula bantu ba Uganda mwena. Kangala naye tubagala munaba. Kangala nnyo abayimbi naye. Yeah. Eddie Kenzo. Sheebah Karu. Sheebah yali andise. Sheebah nyamulaba. Sheebah you my G. Love you. Balasa you my G. Kiba n'abazungu ate. Sheebah. Jasmine, that's the girl. John Black. John Black, I love you too. Abayimbi mwagala bagwako. Sheebah, we love you. I love you, Cindy. We love you, Sheebah. Wama wa Cindy. Swag mommy. Ogirani. Oliwa Nokia. Ogirani nnyo. Ogirani. Oli agambye Wagirani. Ati agambye Wagira Cindy. Sheebah, oh my God. Sheebah, I love you. Omanyi iPhone zetaaga ku update nga buli kasi. No, it's okay, it's okay. Wagira Cindy. Ntale ndo za calculator. Buli omu alina wayagala. Naye nze Rose from Dallas, Texas. Big up to Sheebah. Katumuze ku bantu abalala mwe mulabika mu. Wamabano batumanyira. Wamafe tuwagira Cindy. Lwaki Wagira Cindy? Mwagala. Wa ye yaliko. Ate akyaliko. Oshegere. Yaliko. Sheebah. Kambabire. Awe temuto. Katubulidde. Owagirani oli timu Nokia oba iPhone. Sibamanyi. Tobamanyi. Cindy tomumanyi. Sheebah tomumanyi. Sheebah, the young one. Hello. Ku Cindy ne Sheebah Wagirani. The bagala Asha baby. Asha baby. Bana basajja nga baagala nnyo olugambo. Sheebah. Owagirani. Ate seguyo Wagirani. Nze ndi wa Cindy.
Yes, Papa. Now you are seeing what but never to Munavera. Mulimu America munajjajja muliyo mu mwoyo wandoka abantu bakoze eki timu Sheebah timu Sheebah iPhone 14 Pro Max. Gosoka muri wa Sindi. Nebda. Bonna bankubira omujjaino omubiri. Bonna bankola ki? Nti ensonga za Sheebah amazima ge amazima gamuluma Seguya yavayo n'amazima ne gamuluma n'adduka ku stage kyeyandikoze kwe kuwuliriza omukulu ono abadde mu bizinesi emyaka n'emyaka n'awuliriza omukulu ky'agamba naye ye mu kudduka yaddusa busungu Sheebah gyawo obusungu owuliriza abakulu bano baseguya abadde mu music emyaka n'emyaka abagikuba ne kamiliyoni ne bagikuba n'abantu bonna yalikoze atya ku kinnamugambe ekyo bwe yalizeemu atya singa obeeramu yandigambye mbuno Seguya amazima agayina nze natandika nga muzinyi era talenti yange ya buzinyi naye ngenda kweyolesa njolese talenti yange ey'obuyimbi nsinge n'ensindi era abawagizi bange aba Sheebah ne Sindi mujje twolese talenti eno nze amanya gange bampa Ibra nze musajja w'ekawo empaawo bwayise ambeera Los Angeles awo mbeera awo Los Angeles California nze nkola database administration ndi musajja wa IT kati ebyo kati omulimu ogwo kati nga olaba Facebook n'olaba TikTok n'olaba Instagram nti woteekamu amannya go n'ebifaananyi byo bigenda kweri space then database eyo nekola ki ne interpreting byotaddemu ebiweereza abantu abaagala okubiraba okulaba olutalo conference ya Battle Sheebah bwe yaddukira wali okola ki wali ku kati kakati nze omulimu gwange nkolera waka mbeera ku intaneti buli kanaku ngenda okulaba olutalo lutaamye olwa Sheebah ne Sindi koze kankole ki kantuninge in tulabe ki ekigenda mu maaso omugagga Seguya najja okwolesa ensonga ze waitawo dakiika emu Sheebah n'adduka koze Sheebah ki ekikuddusa obuliiza ensonga zino ng'omuyimbi buliiza feedback eno tugikole ki tugiadressinge kankubulire Sheebah muzinyi wa mutawaana naye mu kuyimba ne Sindi waliwo woolina ogamba nti bannaye ono omuntu yakuluka yawandika ennyimba yayimba ennyimba kuva mu bagroup nakati akyayimba n'ogamba bannaye lembi respect nga gundi wagamba ku fangoni awo omusajja wa fangoni nga wagamba respect Sheebah alina ogamba kankole respect ya Sindi nzije tubatolinge nakusinga omusajja oyo obuwanguzi bwamukuba mu bwangu nti obuwanguzi obwo bwajja very fast teyayitamu mu struggle ngaba struggle z'aba Kamiliyoni Bebe Cool Bobby Wine ekintu n'alowooza kyangu naye maaso eyo struggle
sijja mukuba abantu bamwenna tulina Seeguya president w'olugambo ali wano ku yuna wano mu Dallas banaye azze otukiikirira nga bannayuganda fenna tuli wano tuli naye tutambuze obannayuganda obwakabaka na buli kimu kyonna kyonna. St. Gertrude School of Nursing and Midwifery ekuwadde omukisa guno otuukirize ekirooto kyo. Jangu osoma obwa nurse oba midwifery ku ddaala lya certificate. Tulina buli kyetaagisa mu kusoma. Tuseesera ku ddiini, empisa era nga twakakasibwa ekitongole ky'ebyenjigiriza n'emizannyo. Embazi bosi abana boda kumisawo mbanyagalo akuwemu ku piki gwomwe kagari wabula we ziba sente yinza okunnema okusimbula goso okuvuga kagari mudange wasoka kuvuga ki nga tukyasoma twavuganga buchenja ate kati netujja netugenda gwa saba gwa veri mukyalo wavuga chenja nga wagisanga ali wava mukyalo nawe leka wakuzala zedi mwana wa nekyazanga nawe kyazanga ewafe mu kitoro nga wabujja wakachenja wakasanga kale labagwe byonyumya nga bakazende bali balinawo ku maja nyumizamu bamajama bagahanyumizamu awo maja gabeerangawo wali wonna nawe bimanyi amaja gabeera lwaki ovuga boda gano maanyi gange maanyigo kasana gwe wakeekolera nze yakeekolera temwagadde tumwagadde nga tonabagenda mulimu gulwa boda boda wali oyagala kubeera ki mu buto obwo era nava mu migaati nga nvuga migaati nengenda mu boda ogenda mu boda boda oluzungu lwagaana kyova oli mu boda boda oluzungu lukyetaaga tulwesonyiwe kubanga era tuli ku Buganda tuve ku luzungu kubanga tuli wano e Buganda munemwe abavuga obugaali mumanyimu ku luzungu oluzungu tumanyimu akatonotono mumanyimu akatonotono kati kasitoma ayinza okujja omukyala ala mutwalya mmere mu tawuni omuvuge ogiteke ku boda boda okolota mu luzungu mugamba jangu nkutwaleko mu luzungu omugamba otya jangu nkutwaleko olwe luzungu mugambe mu luzungu mpulira jangu nkutwaleko mugambe mu luzungu ulira ono agambe mbu olimba lwaki ogamba nti alimba munno mugambe ayogere mu luzungu ayite kasitoma mugambe ayogere mu luzungu ayita kasitoma mu luzungu ng'ayita kasitoma gw'oyinamu akazungu katonotono ng'akayuganda nga bw'okamanyi akayuganda kali kati omanyi ffe twakulira mu kyalo bimanyi naawe mwakulira mu kyalo okulira mu kyalo kyawo aninze nakifuma nagalama sooka onnyumize lwaki tokulira nakifuma n'okulira ne Kampala anti kati olaba buli wobeera ku kyalo gye bakuzaala obwongo bwonna bubeera bulowooza byawaka ffeno lya wabwereere emiyembo lya gyabwereere ndowooza naawe okitegeera ne wojjako eno olina okwekubiriza gwe wekaweka ng'omusajja kuba omuyembe gwa ssente amazzi ga ssente kyova olaba tuva gye batuzaala ne tujja munnaye ne tuyibiramu naye mujja e Kampala mbu tekwagala kubeera n'abakyala waka lwaki amazima gali nti abaana b'ennaku zino ab'obuwala batufuukidde akayinja mu ngatto nyumiza lwaki watuuka ewaka ayagala afuuke boosi ayagala afuuke boosi ne woba omulekedde yazakameeza agamba nti no bebi guno omutwalo gundekedde simala kati aba ayagala omulekere mmeka weewozeeko mugambe munnange entaasi kaakati okanyamugamba nti bebi okusinzira ennyingiza yange zezo sente zenkola ki zoyina zenina kati alabira ddala nga mu butuufu oba omulekera sente zitali mu makulu obubaka bwensindikira eri abaana ab'obuwala abo bambi we tuba tukulesa ewaka twagala ofuuke muntu ng'olinga nga avudde mu maka g'abaki g'abantu tetwagala mwana mutulinnye ku ki ku mitwe oba kitegeera neyazza Bukedde TV omuntu wa bulijjo muganda wange sempe gyagambye muno kibagana okuwasa abakyala babalemeseza okubeera ewaka okubeera mu bufumbo olwo olina okwekuumira.
St. Gertrude School of Nursing and Midwifery ekuwadde omukisa guno otuukirize ekirooto kyo. Jjangu osome obwa nurse oba midwifery ku ddaala lya certificate. Tulina buli kyetaagisa mu kusoma. Tusesera ku ddiini, empisa era nga twakakasibwa ekitongole ky'ebyenjigiriza n'emizannyo. Ekyenkya kikutuusiddwako wanula app ya Airtel TV onyumirwe The Voice Africa ku buli Sunday. Airtel.